tubaliriza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda nange mwana mwalawo Asha n'abaana batuba nange mwasibye mutya muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala ate nga gompya tulaba olunaku olwaleero nkujukiza subscribinga omukadde sharing tubeerenga part of us ate nga munange abateekamu ensimbi babayita baani ba Treasureland International Safaris bali awo Ssegu ku Kigende Katale ku Mwere Complex gweno munange oyagala kukolerako visa process oyagala kukolerako air ticket oyagala processinga ku passport yo yalemerayo yaganda banoonyeeko mukwano asylum bakugaidinga airport pick up bakukimayo ku airport ne bakutwala ku hotel gye wa bookings oba gye bakubooking ne bakuyamba nako okubookinga hotel ng'ate tosobola kwebookingira gweno munange banoonyeeko bagenda kuba bakuyamba mu nsonga ezo ez'okutambula ate nga n'abalala abateekamu omusimbi bazimba bakuzimbira Yukon okuzimbira ennyumba yo gw'atayagala teekamu bw'ate abazimbi babbi cement abazimbi ate bakoze bwe bati Yukon ginoonyeeko bagenda ko bakola ki bakuyambako mu nsonga z'okuzimba z'okuletaka ez'okubanjizaako ensonga ng'ezo ate olunaku olwaleero tukwedde wano ku Sanji e Makindye omukyalo ono ayambaza obugoye obw'abasireya obugenda ku pate gw'olina baby shower oyagala genda ku dina oyagala genda ku out mukwano munoonyeeku wano Sanji e Makindye agenda kuba akwambaza obeera ndowooza munda wawe nekandeka mutulaba tuli bulala tuli masavu sayinza okulaba munaaye Kale dear, how are you now? I'm okay. Like bulungi. Thank you. Mr. Aliati. Mr. Jali mulungi ate ng'osesi Grace ate tewandibadde gwe ate The distance sasa kubamba wali ngamba. Okay. Mr. Munaye ali bulungi. Mashallah. Tusanyusa okulaba. Ale nange nsanyusa saba obuzeeko ku balabi baffe aba YouTube. Aba YouTube yafe abalungi mwenna abagiriko. Thank you for always watching. Nava mwebale nnyo mwebalira mwe muwe ekyokulya otherwise singa temulaba singa oba oli awo tacha singa ne channel yaggalawo dda naye okuba nti mulaba you subscribe ne mucommentinga ne mulikinga mwe mukuumye okubanga kino ekintu yakyasinze mashallah munnange oyambaza obugoye obulungi tubulabe ku TV abakyalo obanyiriza I try kuba gwe mulimu gwe ndoza kati gwe mulinga mulimu gwa mutwe niyakyava mu passion nenchifuya danti kati ye mulimu mama yitaza so kufiira ko embanga ndi kwambaza muntu mufiira omwambaza kuba tulina ebalega kawo obugundi obwa trending ate ba TV tebamanyi kwamba no gamba kanyumire mu muntu ono ali ati era biro akabima Grace wange yamwambaza ngamba alhamdulillah bali twambaza munnange gezaako namwe mwebale kubeera nga mutuwagira koza ba viewers bate ba customer ba customer ba kituufu nnyo banange mujje muwagire Sanji e Makindye waneeno nga tonatuuka ku KCC oba mono TV eriko waggulu ne wano wansi ekizimbo bwe kiraba kiriko Sanji e Makindye ojjo muwagire omukyalo taseera ku bbeeyi ate tukola deliveries mwena we muli abakyala naye nga bali tuwagira nava badde okunkyazaako munange twakoma okukyazaako wano twali ku nsonga z'abakyalo okukola abakyala temwagala kukola n'ababuya batereera but I got a lot of people nga buli mwambuuza I want to set up something ntandise ntya njagala nange kutandika bambi nategeera nti kyo yatuuka mu bantu baawulira bambi bali kuwulira ne mutadde ate mukuleranga abakyala tulina okubeera ab'amaanyi okere ku makya Grace ng'oli mu kukyala mugagga toli mukamugagga n'ekirala babuulye ne kano kuba manyi tebaagala biwulira naye n'abasajja ennaku zi mukazi alinamu kasente oba yeekwedde omwana obuwala nga saizi yaffe emyaka gyaffe n'abato batusinga n'abakulu batusinga oba olinamu kasente bakunyoma balekamu tebakumanyira nnyo bakunyoma bakola ki balekamu inga toli newa bavudde mu bulamu bwo you can still stand yes naye waliwo omuntu ng'oli awo otulaba ng'omuyaye bw'ava mu bulamu bw'essaawa zino odda ku zero nga tolina wootandikira owaayo omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero ki ekireetedde break ups eyo kuba ennyingi bwe bagamba nti obwaki baziyita batya okwawukana mu luzungu lwamwe mu luzungu break ups waliwo ekigambo kye bakozesa nti okwawukana bugingo yagaana ogenda mu kooti okola ki divorce nyingi nnyo okusinga ate obufumbo kiva ku ki break ups okuba nga ate nyingi nnyo kiva ku basajja ku ssente ku bakyala kiki nava like ekintu ekyo it is wild naye tugenda kwogera ku kitusobodde ekiri mu bantu essaawa zino rate
abafumbirwa bangi n'abava mu bufumbo bangi ono ababuyingira ono abufuluma abuyingira afuluma ono abuyingira no oba obuyingira nga nze mbuvaamu buli muntu alina ensonga ze and then like we don't advise people kuva mu bufumbo kozi wali abali happy ng'oli ye obufumbo tebulimu yadde okutagala yadde kama ya blessing mashallah and then mulimu abo ng'oli ali mu bufumbo abona bambi naye ate nga nana wakabira nga solution erina okubaawo either to move out atandika obulamu obupya kumne wabo byolaba nga tebugenda gumiikiriza tosobola kugumira migo gya buli kaseera tosobola kugumira muntu akutyolina responsibility nogamba ye kati wano wendi ndi mu Kenya ndi mu bulamu bwansi eno ndiri luddawa ng'olaba solution eriwo yakumuvinga out so buli muntu amuvinga out ng'alina ensonga bakyamuvinze out kitegeera so that's why tonenya muntu naye ebisinga nga bw'obuuza biki ebiviirako ennaku zino ennaku zino ensimbi abawala abasinga ennaku zino sigenda gamba nti nze wabula njogerera mu general nti abaana abasinga tufumbirwa ssente neweerabira kyandibadde nti olina kufumbirwa mukwano gwo mamisa kibwe yayimba nti wasa mukwano gwo koza otadde mukwano gwo asigala mukwano gwo kitegeera naye kati abakazi bakyabitunulwamu nnyo baagala nsimbi lwaki temukola zamu aye ali baliwulira abawala baabo akola nawe kakiraddulu ng'ebintu mu biwalampye kalina nga muziwambe kakati so abaana abasinga tebaagala kustartinga basajja kuba bagenda kustartinga malaya kukyukire kuba abasajja abasinga bo bagamba mb'omuwala gwayagadde mu bwavu aba yamwagalira mu nsobi abamu sigenda gamba nti bonna abasinga kuba kati ffe tubabeeramu n'olwoli ng'ayogayo n'agamba nze omuwala oyo namwagalira mu nsobi kozi nali mwavu nagwe nayimpiddeko omugagga omu ng'akyogera n'agamba omuntu gwe nayagala nga ndi mwavu ba namwagaliza kuba ensawo ye yaliwo naye mbuoba ne ssente omusajja kalinamu yeeroboza agenda mu katale kati oyagala munnaye gwagumye ennaku wali mu maka era ne bafuna ssente mbu asitiikingeku mukyala aba kyasitiikinzeku gwagenda olaba nga naava ayisaawo ebbina aba aliko ono ngo naayisaawo eriiso twegana nabo tubanenya kitono abasajja naddala ng'alina mu kasente tafugika olina kusaba busabi nogaa mukama mukuuma aleme kulwala asigale nga ndabirira bintu bibiri asigale nga akulabira buvunaanyizibwa busigale nti abaana baweera buli kimu akikola then mikyala mugambe mukama nsaba aleme kufuna bulwadde kuba yagenda okujja abukuleetere kuba kale ennaku zino abaana ate endwadde zino ez'obukaba ziri nnyo mu baana abato ba teenagers abaana ba high school abo tebakoze bwenzi beereka batyo balina obuzibu bumu baagala ate basajja bakulu anti kyendi mukugamba baagala basajja baffe abafumbo omwana yeekika musajja ng'asinga ne kitaawo obukulu n'ogamba naye omwana n'ogamba bannange tuli kuki okitegere so ogenda obeera nabanga oli wano naye nga mujja wa myaka 16 tolina kyomugamba kale ate gyena kati bawuliriza tawulira newomugamba kyamusajja kyabamugambye anti kati jjuka omusajja agenda muli misaka ssente upkeep iphone like obuntu obugole obulungi aye wasize ssente emmeka mangu nnyo aweeyo obulamu bwenyo omuntu gwatamanyi na sitasye kitegeera naye kale gwe nava essaawa zino ensi ekubyekubyemu bakyakutwala oteeka ekyapa ku mmeeza olina sse right now kuba kati olabyeko kitegeera you know what to do so okwesa lino ogamba nti nze tebampasa lwa ssente nze tebakola kino lwa kino olina sse ku bulamu bwo naye mulimu abaana ababato abali ku campus mulimu abaana abato abatasomye kwale olina abanga ssente zaabula natandika obulamu bw'okucakala talina advisor wewa utakuze na maama talina guidance yonna abamu beewaguula kati beeba abaana abasinze okumalawo obufumbo bw'abantu bu video tubulaba ku TikTok bajja tujja basajja bammwe tubalina kwegamba n'ogamba bannange ensi etutwala wa nkugamba n'omusimbi guleesa obuzibu naye nze ngamba abaana abawala sente twandize akaspeedi kandibadde katono abaana baagala sente naava fenna tuzaagala naye walonze sente wetakwesa nsobi nange awo waliwo sijja tuuka kitegedde waliwo sijja kukolera nsobi lwakuba nti sente kuba sente kulabulamu fenna tuzaagala but tulina okubako ne extent wanda watoa kutomera just because of money fenna twagala sente buli muntu azaagala nenza ate wawusente zesijja kulya n'ogamba ezo nengamba ezo zinnemye zesijja kumanyirwa sente oba eri omumanyire oninyiseeko egundi bwoti lwakuba nti olina sente ekyapaana awo nfe enjala n'ensula enjala kwegamba tulina okubaako ne wetukoma olina okuba mu mwoyo wo ow'omunda ogamba yes
bonna namwe kuba jukira girenyo jaffe jogera okimanyi tinaba ogenda okola ekintu bangwe nawe olaga ne kugamba tewandigenze naye n'oguwakanyawaliza n'oyambala n'ogenda okyali ku boda stringa bakutomera otuuka mu ddole kugamba okimanyi nasasa kulowooza mutane gugana n'okugenda like omwoyo guno gw'omuntu ayogera naawe lwakwa tasobola kwatula naye buli muntu oba n'ogamba omanyi don't date that man nyina ogamba muli ayiga yalina ssente kangezeeko gawe gogenda okutwala essaawa ogendamu ka tugende ku musaayi amala akugambe naawe nze ndi mulamu omukebeza amaaso mangu nnyo akuliridde mu mmotoka takuba na budde butwala na mulonzi baana abawala mwekoze obusuubusu kati enda nga obulwadde akuwadde akadde kamu ba miliyoni 2 toziraba nkola tozifuna nko nga zizo olaba nti ensi eweddeyo naye ngaobulamu bwogenda bumira eddagala paka bwe bali kuziba paka kufa kitegeera so ebintu ebimu tubyetuusaako oba obulamu omuntu kati abantu bati bosanga bali depressed tajja kubeera mu bufumbo naye osanga omusajja ng'ali bwatyo nga yafuna obuzibu oba naafuna obulwadde oba naafuna anything ekimudisorganizinga ye ng'obwongo tagenda kuba nakisa ku mwana wa munno omuwala wagenda okuteeka ewaka abamu batutokyalinga yes because ng'alina ebintu ebimunyigiriza ye nga ye omuntu yatagenda nakusoba kugamba gweyakuwasiza okimanyi nti bangi abantu abafumbo teboogera nabakazi babe bawaka bayinza okuba nga like alina obuzibu bwayitamu naye ng'agenda beera mu lusirika naye nga olusika baliwo omukazi waka talina kyamanyi kazi onagaa bannaye sajja sina kyenamukoze amwekubyeko liganye nga teboogera naye nga n'obuzibu ono waka tabumanyi bamunyiriza yalina bintu ebibye malayo batukwatidde mu bwenzi nanyigira owaka mwe mulugwamu abali ewaka abakyala bewaka abalabi so ebintu ebisinga biba bingi ebifulumya abantu mu bufumbo naye ekisinga kya bwenzi kyo kyazeezo okubeera nga abaana abandi mubamanyiira kulabira abaana oyagala bazaala omwana buli mwaka mubagaana okukola lwaki taafutambule agenda asatinga ono bagenda akuba ekyeyo abalala ne bava mu bufumbo lwasente nawa tozimuwa ate ng'ozikola baddamu ne balekawo basajja bange tebalina nsonga jasita okwanga akasajja ke kaavu awe kangende n'omugagga yes ensonga nyingi abakazi bagwedde ku bwakadaama tebagumiikiriza ugambye right now oba obuyingira ng'omulala abufuluma kati gwe kyekyo tuli 50-50 abali bali 50 nabataliyo tuli 50 kwegamba obwenzi buno Grace wandinobeza ng'omukyala tibaawe yayenze nti ayagala onaayagala oli n'omusajja asukka obwenzi buli nakyo and it is very normal abasajja abeera abakazi 20 ekikimya bakayimba mu luyimba abakazi tena n'abakyala gundi wuzi yakayimba abasajja benda naye n'abakazi benda like that and it is true cause twaze kwogera mazima abasajja benda naye n'abakazi bakola ki benda naye waliwo ekisukka waliwo asukka n'ayita buli obwenzi buzaale nga muzimu gwamwambala wewe ogola musajja nga hayinza okukola obwenzi ng'ali myaka 19 2 paka ku 3 atuka myaka 3 mweta nagandika nali nyendera ki kati nga naze okusebalize nga ne mukyala we waka oluusi giba myaka ku basajja basajja kavubuka sente naze okukola ku sente biki ebyo naye bw'atuuka myaka 35 plus akakana unless nga gwali muze bwaba kale abadde ayenda akendeezaamu abadde alina abakazi nga 10 genda okudda ku 5 nadda ku 3 nadda ku aba ku 2 namanyi alina owaka alina namba 2 kwegamba oli side dish bamunyiiza ng'agendako eri ng'akomawo eno naye abasajja myaka 19 paka ku 35 balaba edduka bali bafungula n'ekitooke kiba kyambadde ate ng'obulamu buba butandise banyumira awo okitegeera naye tobanenja cause they have to explore kuba essaawa ezo ekintu kiba kimusanyusa ate Mungu n'amuyamba n'abamu ne kasente aba takyafugika nzira abaana mbate sagala mulenzi kuntulamu kungamba nti I want you egyo emyaka emeka 19 paka ku myaka 3 bafu temutawaana banemundeke nate ofumbira nate okunkuba embaga tolina ganaleebuka n'ate nakuyomba nabutakwatagana omutwe sogera because on my behalf but njogera abaana abasinga abawala because nze mbeera mu bakazi always talk about that naye abo abaana balumya emito tebatuula wamu naye abasinga yes buli kimu kimusanyusa buli kimu baba balina obanyonta buli kimu bwalaba w'ebitumbwe n'agaba bannaye ate oba ono bukya bwalaba ono ki bwalaba ku muganda wa Nyashi n'agala kugamba bwalaba ku muddugavu
nawe kirabika kiduga ekyo kiki kiri munda bwala wakukyala nfuula papa so bambi tobina kwasabira nnyo abaana bafalaawo tabani bafalaawo bakakane yes naye nga n'olumubuzi baŋŋambo manyi bakwana baffe batabula batya n'abanze enkuba ebigambo bino out of experience mu bulamu bwo nkimanyi you have someone naye bw'otuuka nti ogenda kufumbirwa ne wabanze toba nti omanyi toddira gumu tosembezanga mukwano gwo next to your man kale basobola okuba nga beemanyi naye that closeness tokikolanga nteekengawo ka space munjogera nyangu obufumbo nja mwebuzangako mugayi muneekuleeso mbuuza mbuulize eno sisembeza bino mu my sister awo abo tebatabudde okuzi abasinga tebalakola happiness y'abannaabwe naabo oyinza okufuna omusajja wakulabidde akujje mu nnaku ate nze nekinnuma nga siga nti mwagadde tomanyi na kiruubiro kyange sikweza nti mwagadde naye nga nnaava buli kimu ekikyo kiruma no nga buli kimu kyokayinza nti Grace ngenzeeko wano ngenze mu town ngenze kino ogenda osanga omwami wawaka buli kimu akimanyi naye nga ekitwa kigambye ensi nkitegedde okategedde ekyo bakiyita batyo omwana omuwala nze abaana abawala mbatya obawe ekitiibwa mukwano mbawe ekitiibwa mande manyi ate oba onjagaliza Grace nava tomanyi bana baba kyebaagala ate b'osinga okuyita nti bano bataano baffe be bakola baze nava we nali nkola there are things that I promise myself ningamba nze sijja kwagala bba wa sister wange sijja kwagala bba wa mukwano gwange sijja kwagala muntu gwe mmanyi nti nkolera wano gali akola wali oyo mukyala we ukitegedde naye mukwano kati kyebayita nti mwoyo w'omutima kitegedde kuza oli ayinza okubeera nga amanyi nti bba wa mukwano gwo nadde nakwana kiri eri gwe okusalawo n'amagezi g'amatono kuba bba basajja bambi taliiko ebyo asobola nga akwagala kuwasiza naye neyeegomba te Grace sika kiri eri gwe okukkiriza oba okugaana sinakukiriza oba kugaana weeseetula misinde twala misinde kubanze ne bwono oyagala bbanga tagenda kukeerako nkyakuwasa nebyakukolera nagenda keera ku makya tebigenda kubaawo era waba akwagadde mujja kwekolera ebintu byammwe mumale biggwera tajja kuswaza ogere bwe kimu gyenda ngambe ninaebisa kikwano kyo yino kyali musajja kyajja okusasula kati gwe ne bwono ogenda n'oyagala banno obaawuli nti naava nkusaze n'omwami wo nti nze nkoze lugambo mbaawukanye at the end of the day abantu abali basuzeeko ababiri ne beeraba balabe nga dduka they would discuss about that same person yayogedde ebigambo okitegedde so kyobalaga nti abali abaagala ntokola ki tosaayo kikyo bweyinza okwagala kale breaking relationship eyo gy'osanze kale esobola okunyegenya oba basobola okufunamu obutakkaanya naye abantu bonna bali abaddeko ababiri nebamu n'ekiwanga oba tosobola baawula era luli boolo ne beegatta because of omwana ne baddamu ne basisinkana naate nga gwe wavaawo tokyabalimu kitegeera sabala abasinga bambi anyway sinanyonya na advice za gundi zeraze mtu wangama nti Grace nkoyo obufumbo I just ask you like nava owulya kyoyagala ku mutima simanyi kikyoyitamu simanyi muntu oyo akuyisa atya sigenda kuwanya magezi nti ate munaye genda basajja babi oyinza okujja kwega nava nga gukanyinigwe mubi nga nawe nabyokola omusajja nengakola ki bali muluma byatayagala naye nga nakugumiikiriza ebbanga so it's upon you gwe n'omuntu wo nze nsobola okuwa advice emu nti nava wonga owulira nti obugumiikiriza bugaali nga wata omuwe mu kaspace tonoba oba osobola omuwayo ka space olabe oba musiriikirira olabe nenze I don't advise nti bama bufumbo oveeyo ogendewa it is upon you gwe oba olaba nti okooyewo nitaka kubeerako nzeka kwekangisa muzigo vaayo ku lulwo okitegedde because whenever omuntu wava ewantu bagamba a step gy'okuba bwoti ne balina weekutadde oba ogudde mu bunnya still you will stand up ojja kuddamu okola ebibyo naye si wakugamba bintu ebyo omanyi omuntu ng'akyali mukwano tawuliriza era nyokubaaayo essaawa zino n'okola ki nogabanga okimanyi Grace aŋŋambye mpe nawano biti you know ate awo nze nfuuse omubi that's why nze abantu abasinga mbagamba ni muve mu relationship z'abantu muve mu relationship z'abannammwe oba oli adeetinga ni mumuleke yamanyi nze siwa advice yalina ensonga lwaki amwagala oba liggayiwa afaanana atya yoyo gweyogera yoyo yamuwa emirembe oba akasijja kaavu ke kukayagala ke kamuwa emirembe
lwaki abagenda noonya abasajja abalungi abawanvu abakomeni nga bagenda mulonda omuntu ino sebisinga bigambo mikwano gyaffe emiwala obwavu nekyo kyaze ezisinga ezibeerawo n'okuba nti asajja balina buvunaanyizibwa so byebisinga okuviirako abantu okuba nga breaking up ya nange kya butonde cause kibaddengayo ebbanga n'ebbanga tweyanze nnyo tweyanzege bannange bagamba baba babuulira owaabo bwe ng'omunaku okutuokola ki okunkumula kwegamba Grace abannyonnyodde kiki ekiviirako breakups okubanga nnyingi abaana abawala twetereeze temunyigiranga relationship z'abannammwe kulaba nti gundi ali bulungi gundi kagisa kati oba n'atabuka otyo munaffe onaakola kyonaasanyuka onaabaki ate nnyumira okulaba nga ffenna tuli bafumbo ffenna oba tulinamu kasente tubaye tulinamu akasi n'abaana abawala bannange twetereeze oba abantu abamu Grace kisinzira n'amaka gye wakulira anti empisa lwakwa toyabire gyogerako empisa kintu bagamba empisa zirina we zikuyisa kituufu obwetowaze zenaba some people most of our friends abamanyi bamanyi nti ndi mukambwe era omuntu kobeere gwe wayakwatako okwogera nange in the first place ne bweyogera ti nange nze muntu omwangu asembayo naye like omuntu yenna olina okuba munaako akantu ak'obuntu ketuyita ak'obuntu Ushtegere. Never me, I respect everyone. Oli newala mwana muto bwati. Tomanya mwana yencha ayinza okubaako ne kyakutaasa. In any way. Nze nga sinaba kumanyira muntu soka nengamba omuntu ono. Ona kubinza okukyanga alina wagenda okumpisa. Koze nesi yetoola bweti. Ensi yetoloola. Abantu bakyerabya nti ensi yetoloola. Leero omukama ayinza okukesa nga gwali waggulu. Niwaitawo mwezi gumu nga nze atali waggulu kitegeera so ebintu bizibu omuntu yenna nga tolina mpisa empisa zikola kingi ne mu bufumbo osanga olinga bbali bagamuzajja nga mukambwe naye ngaomukazi omusirise yamusobola naga omusajja omukambwe naye nga mukazi we amukubako limu n'ategeera ekyokukola nga tayogedde tayombye naye nga omukambwe omuzibu omukazi amutyavu n'ayingira ennyumba n'amanyi tasaaza yakuyingira tegedde naye wakwanira ennaku zino asajja tebagala manyi asajja kuzibu bagala nnyo okuba nti baba bawasa bali bayagadde obufumbo ate ne batusinga lwaki kasente abasajja ennaku zebagala nnyo bawasa ate abasajja n'abakulu nabo bagala bawasa tugenda kukola tuti tetugenda wasa abakulu mukiveemu mikwano nze nabasira musajja wegenda kuwasa omuto bwafumbirwa ngamba bwavu bambi bwamufumbirwa sinataka maji nakajiwasa amawulire naye munaffe gwe mukulu ate gwe yagala obufumbeewo anti muli mwala bakulu nga balinga abaana bato oze ekyo naye abasajja nammwe mwetereeze kubanga Grace owaye nga tumaliriza balekereyo ku kalowoozo tuve wano akalowoozo kenyinza obbawa abasajja bambi abagala obbawasa bagende bakole mugende munonya abakyala bakulu abalina ku ssente bawasa abawala bato kati bakyasinze kuwasa olaba abana abalizalira kuno ku live bano asije tebakyakola babeera ku live ne balyoka balerejja nga beetega bakyala ne balyoka bazina amazina okwekutula n'ate yaleeta TikTok bambya ate yabaleetera akatale k'ensi yo esanga bbaawe nga ali ku TikTok ng'azina mbu yakyanoonya emboko nyanza wengenda okugwa mu DJ nga takubye luyimba lu mukwano nze kenyinja ngakusigala nga nyimidde mu mulyango mugaye kazzeeyo olekalo galibazadde ndirikakayimba mukwano nga mumuliriddawa baba balina okukazzaako kana akayozo kembawa like marriage is peace marriage is all about love and understanding each other funa nnyo muntu nga tolina kwana mukazi soka omufula ekyaliiwo ndowooza amafuuka mukwano gwe nga bwegondera buli kintu musana okusaagamu buli siriyasi nze saafuna buli siriyasi nze musajja nga tubatutikale era tubatwogera bya kisiru naye olwokuddawo nze nakanwaki mukwano kitegeera mubeere mu bufumbe mufumbe abaliyo atali mu bufumbe totuwa advice kitegeera
Kahe mufumacho bombulira nti munange va. Anti nyinza okuba nina amagezi mangi agasobola. Magezi go bashobora kuyingiza bufumbo. Anti nze gayinza okuba gasu. Anyway, yomabere wali. Oli single ngoli happy. Mashallah. Obuba oli mufumbo ngali oli happy. Berayo. Nawe ali awo still mingling okyanonya nonyeza ddala paka omusajja omutuufu todda mu bufumbo bwa kukumanyira oba toka kuka. Bino tebiriko nti biriko essaawa nti munayigo otusereeti. Kyobufumbo bakutte ona bakadde bawasa. Sijja kufuma sajja gwe saagala. So it's better you get someone akusanyisa kuwemirembe. Period. Twayanza nnyo twayanze asangibwa wano emakindi ku Sandgi agenda kuba akwambaza engoye eziriko ezitrendinga gwe munango yagala genda ku birthday yagala genda ku party yagala genda kulina musange wanene ku Sandgi emakindi ogenda kubanga omulaba aliranye kesisi erikawo waggulu katono ekipande oba okiraba munoonyeeko munange ate nga battekamu omusimbi ye Treasureland International Safaris basangibwawe Seguku ku kigenda ekatale ku Mwerere Complex asooke nkuwa ennamba ya simu munnaye ng'ate bwe nkunnyonnyola bye bakola biki enamba yaabwe eri 070 555 ate nga bakolera ku visa process bakolera ku air ticket passport process asylum bagikolerako basobola okujja ku airport ne bakutwala ku hotel gy'obupangisiza ate bakubookingira hotel bakutwala n'olambula ku bisolo kwegamba Treasureland International Safaris bo bazze kukimaliriza kyonna batubye sente z'okutambula banene bakutwala buli munsi naye nga tusinga besingira Canada okubanga batwala abantu buli agala okugenda Canada bane ani atayina kiroto kya kugendako mu America banoonyeeko ate nga tuyina abatuzimbira amayumba nga tugenzeeko mu nsi ez'ebweru okuba ekyeyo gwogenze kukola nogamba bannange naakola nti abazimbi bagenda kunziba ate munnange sobola kubanja nyumba yange apangisa bajja kunsumbuwa noonyaako Yukon Constructors and Consultant banoonyeeko bagenda kuba bakutaasa mu mbeera ngero basangibwawo Nabbingo era nga munnange ojja kuba olaba ennamba zaabwe ez'essimu Yukon banoonyeeko bagenda kuba bakuzimbira bakugulira ettaka bakuzimbira ennyumba yo abazimbi tebagenda kuba sementi kwegamba ensonga y'okuzimba eyo ogenda kuba ogikwasaganyiza ate nga munnange ne wanene makinde noonyaako ku Navasbuti bagenda kuba bakolako gwe omukyalo olina mukolo yagala kukolako ofulume nga wenoosha na bye mwakugambe bannanga ate wakoledde wa makeup noonyaako Navasbuti wali eri makinde bagenda bakukolako ofulume nga oyakayaka ate nga munnange ojja kumbuuza ate naava obwala wabukoleddwa ku Musanerozi wali eri makindi banoonyeeko bagenda kuba bakolako obwala obulungi simanyi pedicure manicure ezageero simanyi ez'okukola bannange ofuluma wenna otemagana butemaganye bagamba ebirungi bigobe kya nsigadde nze Asha naava namatovu mubeere bulungi bye bye